abantu abali interested mu kugula passport zino ezaffe za Uganda abasinga obungi ba operatingira wano ku Nkuruma Road ne Dewington Road. Fo kye bakola otwalayo passport eri genuine ya Uganda ne bakwamu obukadde 10. Kakati Omunnayuganda atanakukwatako ne millioni emu bw'awulira obukadde 10 passport akitwala bulambalamba. Bakatwalako passport batugambye, of course tunaba confirminga ne bitugambye passport ziwera ddala emitwalo nga 2 zebakagula ku Dewington Road ne ku Nkuruma Road. Kakati bamala kwata passport zino ne bazitwala ebweru, bazitunda Dubai. Waliwo office gye bazitunda, tukola investigations, tukolagana ne office yaffe eri eyo, tugezeko okulaba nti abantu abo tubako we tubakwatira, kubanga bakwata passport zino ne batunda bano abanani Uganda abatali bannayuganda bano abaagala okudiringa mu drugs. Jukira nti bw'oba ogenda kutunda drugs oba bino ebiragalalagala basooka okusaba passport. Naye kati ebitundu nga China bo bambi tebasobola kwawula bannayuganda babiri, nze naawe n'oli omulala tebasobola kutwawula. So kati kye bakola bakozesa passport zino si nti kuzitambulirako, tebazitambulirako, bo bazikozesa bukozesa nga documents nga identification nga batunda ebiragalalagala byabwe ebyo. So eye Dubai amala okugula wano passport obukadde 10 n'agenda e Dubai n'agitunda $15 naye n'afunako profit. So passport bazeetanidde nnyo. Waliwo na bano basekimuli bano bwe bamala okulimbalimba bannayuganda nti babatwala ebweru ne babajjako obukadde 22. Bw'amala okusosola sente n'aleeta passport, ekiddako nga kugamba passport yabuze, genda ku poliisi oloope ogenda ofune endala. So ne bakwata passport zino ne bazitwala ebweru ne bazitunda. Ekyo twakifunye intelligence eyo, era tuli mu kunoonyereza tulabe nti tutukira ddala ku kinyusi kyennyini omuntu yennyini adiringa mu kugula passport eza Uganda. Ate twakitegeddeko nti ne passport zino eza Uganda za tunzi nnyo, especially eye Dubai. Oba lwaki bazaagala nnyo zino eza Uganda to the extent that baagulawo ne office gye bazigulira. So tubadde tubakubiriza Omunnayuganda bw'oba oli eye Dubai, passport oba nekubulako, okusookera ddala genda oloope ku poliisi. Ekyokubiri, bw'oba oyagala kugizaawo komawo wano e Uganda. Lwaki? Twagezezaako okulaba nti tutangira abo abatunda passport zaabwe ku $15, $13, naawe kikukalubirire okukomawo wano okuprocessing endala bw'okibalamu eyo diiro giveeko. Kubanga tugezaako okulaba nti okututangira bano Abannayuganda simple abagenda ne batunda passport ate n'agenda ku poliisi n'aripotinga n'afuna endala mu bwangu obw'ekitalo eyo Dubai. So tutangira ebyo ebikolo eby'Abannayuganda abaferefere ababeera side eyo. So mugezeeko okulaba nti mwekuumisa passport zammwe, muzikuuma, mubeera nazo at all times. Jukira bw'obeera mu nsinga ezo, document yokka ekuyamba ye passport. National ID ekuyambira wano, naye bw'otuuka eri passport yokka yeba ekuyamba.